Ochalaba okwanjula n'embaga. Mukono kulika y'umulango bwe bali kubera ngo cyale mukulaba Delta TV tukole tukwagala nnyo mu kaseera kano atugamba nti Malaka ecology wayiseeyo bannange waliwo ebintu ebimu nga tebalina kunyumiza bunyumiza mulina okubeera ng'obimanyi Malaka ecology olina okubeera ng'ogimanyi mukwano eri kitende kale no munnange genda yokoleyo wedding reception yo kifo kirungi ddala osobola n'okukolerawo baby shower birthday party graduation party balina emmere yonna ate nga balina n'obusenge obulungi ye Malaka ecology atenze waneno ku Sharitas by the world tusomesa abaana eby'enviiri nga tugamba mukwano jangu tutandikira ku mitwalo 10 n'abeetaano nabo naye ng'olondako ky'oyagala okusoma nosobola okubeera ng'osobola okwetandikirawo omulimu mukwano tuli waneno ku Nkuba Road Wakoma ezibe bakiyita Sal Complex oba essimu yaffe kweri gwalina omukolo jangu tukuterekera omukolo gwo gwonna weewala abafere abategeka emikolo ffe wano buli kimu tukirina buli kimu tukirina totawana kuzunga nti odde eno odde eri onoonya wa wakujja bintu jangu ku Sharitas by the world tuterekere omukolo gwo mu kaseera kano tugenda ffenna ezzana nga tugenda kutuusaako omukolo gw'omwana muwala Black Beauty bamuyita Brenda Mirembe ng'erinnya ye bw'oliraba mukyala wa Mirembe era ng'omukolo guno gwabadde wali ew'omwami Mudola Herbert nga ye daddy wa Brenda Mirembe yamugambye daddy ngenda kuleetera omusajja n'amuleetera omusajja omwami ye bali ku ddembe Jjemba Vincent yazze emmaanyi bakwatagana balina ekibebi kyabwe ekirungi Brenda yayambadde bwe yabadde afuluma ffenna twakutukusema nti nga bannaye ono ye Brenda ate Brenda musanyufu Brenda mukazi musanyufu obwedda tuseka yanaye Brenda enseko zino eza Sharita nzikuwadde ate nga yaweereza n'omwami we nti amwagala nnyo mu lugisu obwedda tuwebana boganyi wanyala naabi wanyala naabi Brenda kantuuseko omukolo guno tova ku Delta TV tukole yenze Sharita mazima wanvu the freshest nakawere mami Wedlin oyitangako waneno nekulabako nze nekulabako kale obwobulabo bwo ne bubulekayo kale wensulanga sirabye ku kamwenyuko ebindeetera amaziga nyumira okuwulira eddoboozi lyo sangule ku maziga mpulira omuliro cool me down njokerera pulira cool me down yambale nochatule mukulu nsense busebo mpata akango ekitango okuta ku mimwa gyange kitange nze nzuuyo omuzukulu wa Kisolo era nga tutambudde babiri ne muzukulu wa Nsamba kitange mulindwa sabo nga nze nkonkona kitange okujja makaago weewaawo wano enkola yange eri nti maapu ogirina n'ebbaluwa gye nakuwandiikira ekakasa nti okubanga abantu bembadde nsubula badde basubula essaawa 6 naye ate obusaawa zino bugamba nti oyinza okuba nga gwe mukyamu oyinza okundeeterayo ebbaluwa ekyapa ekyawano sebo kitange mukulu tasobya twatuuse ku ttaanaana era kitange naye ebiwandiiko byonna byewampa kitange nayise nabyo era kandireete byewampandiikira ebikakasa nti naye nakutuuka wano 6 wadde natuuse 5 mu mwezi oli mwana muwulize bwaliwulira eddoboozi lyange naggulawo oluggi nayingira gyali era n'aliira wamu naye sebo kitangeze engalo ez'amaanyi z'owulira buli ebuuyi eno
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, a world without end. Amen. Amen. God our loving Father, we thank you for the gift of this day. We thank you for the gift of family. We thank you for the gift of our faith. And in a special way, we thank you for the gift of accepting that we be co-creators with you. Today, we witness members who are coming to join our family. We want to journey together as a family as we serve you in this life. Kale baana ba daddy bali baveeko bali mu kugeya kaviiriko era dde bannyabo tulinga bw'otulaba abo tebagasanze embuzi bazze batudde nga tuvuga bavuge taata tubadde tuli awo ng'abantu abagenyi baffe batuuse wabula netwagala tusooke tubakeberemu tulabe oba mulimu abalwadde bwe tukebedde ripooti gye tufunye tugenza okuzuula abalwadde baffe bonna owamyoleza oliwa twongere emanyi bano balwadde banjala namnyoka wabula tukizudde nga mumulwamu balwadde babiri otyo ababadde balimu obulwadde isolation wabula omu obulwadde bubadde si bw'amaanyi otyo obulwadde bwe abadde ayogerayogera nnyo anti awo era kyenkoze ne musimba akazindaalo otyo n'akakana webale wasoma otyo wabula omulwadde owokubiri obulwadde obubadde bw'amaanyi nnyo mwawule era nga ffe abakugu sisobola kwasanguza results ze kyo tukikubira engalo ez'amaanyi naye waliwo omudokita omukugu ennyo twamutumiza era avudde Switzerland bwe mbuzabuza ku bannange baŋŋambye yatuuse dda era obudde bwonna omulwadde waffe oyo omulwadde nnyo agenda kubajjanjabwa atereere bulungi wama yoyo yazina omubaka Biden gwe yatumye wano taata yeyo ripooti gyendeese neyanze ege nange alina mikorofoni kale baana ba daddy bali baveeko nzalika emifuna ndi wano amakubo ge gatuwonye wano katwataddemu fulutanka naye tetulina kyetugikozeeko
musitule abaana bange banna tumubaleka wansi kyala yetaaga keya kale Mirembe bamayi, Mirembe bababa, Mirembe mwakulika zingudo sebo tuziyise mulungi kwabinyeire namwe mukulika amataba bannange twali tumanyi nti gabaleka naye mugakulike bannaye twagakulise bane tubakubira engalo ez'amaanyi kubanga muganga gwatutte bantu eradde bassebo eradde ssebo eradde banyabo eradde ssebo mukulika amakubo tugayise bulungi mwazimba mu kibuga waawo Brenda ye ali atya muko era tumukuumye nze engalo ez'amaanyi z'owuliremu kitange naye ate wakati muffe tulinayo muto waffe tulina ensonga maka muno nsonga ya buwangwa yasimba kitange era nga yannono ffe nno ekitwese maka muno bazukulu ba kisolo nga tuzze mu bamasaaba kitange kwe kunoonya ensibuko yaffe mu byafaayo bw'obwakabaka bwa Buganda tulina jjajjaffe kintu tikintu yatandika obwakabaka bwa Buganda era nga ateeberezebwa okuba nti yava mu nsozi ezo eza mountain erigoni etegeeza nti tuzze okulaba ku bajjajjaffe twebire ddala oba ensibuko yaffe ddala yali mbaale wamma taata tumale empaka ddala kintu yali muganda oba yali mugisu bongere engalo ez'amaanyi kati mumwekira kyabaganda bajjajjammwe saba kitange nga tulina ensonga oli yadduka mbalo kyogamba etaata embalu ye yamutiisa taata kati nno ffe tuzze tusalirwe ddala embalu singa tulekera abazzukulu ne basasula ebbanja awo tujja kutereera sebo taata tuzze maka muno nga tulina muto waffe sebo kitange ssemateeka wa Uganda agamba baweze 18 taata nga tuzze okunoonya obujjajja bwaffe naye ate nga waliyo ne munnaffe gwe tuzze tuyaayaana sebo kitange muto waffe ye Jjemba Vincent nakulegulo yawezeza emyaka 18 sebo kitange nga baweze 18 onoonya era onoonyezebwa era nga maka muno tuzze nga tuyaayaana kubanga bwe yabadde ku mazaalibwa ge kitange yabwakuta omuzira lwe yatandise kugamba gaalo twambuuza gw'osagayo biki byoyogera naddako Brenda mugamba nti kikyoyogera n'agamba nti kaloka n'amatendo kuliko omuntu yatulagirira esenga Tereza atereza ensonga z'abaana bonna ab'obuwala be batasala mbalu abeeri embaale naye ng'ate bajja Buganda sebo kitange nga tuze tuyaayaana olwokuba nti ensonga ya buwangwa bw'anaabazze senga Tereza n'atereza ensonga za Jjemba ne Brenda taata gwe tujja kukusabira busabizi Mukama akukuume era olaba atandise okufuna entondo wakiri akujjulule ne taata oli mulungi nnyo kubanga buli kyetwagala okituwadde sebo taata kyekitulese mu makaako njagala kusooka kubanjulira bataata emusambye muno era nja kusaba bali bataata bakulusijja kwasira omwanya gaabwe naye nga bajja kwogera mubategeere nti ensonga ekulu etuliise wano era musabye okuzaalibwa oba banaabazaala bajja kuzaala balala bebamanyi sinza asalawo naye nga mutima gwabwe gujja okusalawo kale babaaba n'abangi nonyamugane ku masimu genye kandi twabonekera nga mwamalire gana kulange namukanezaakowoole bayiga bezirekakyena beza batabulange bwekyerero nasimu kene batusanyusa okubalaba nze yazaala bano bonna
yadde bazadde bamwe nze yetaalo yejjajja tajjajja namuoni Travis bali wano muganda wange naye lwakuba muto naye nze ye mukulu mubona naye nga yono muganda wange naye jjajja baba abasibire mwesini bayaya ensonga etulese wano olwaleero eri nti njogera on behalf of muto wange Brenda Nafuna Bere aleetere amina omuseza weffe Tereze alikugana kale kusaalikana munaye kusaalikana mu maka gano kino abagenyi badde muko kwanjula ensonga ewa taata ne baganda bange kulwa muto wange Brenda Nafuna badde ayagala omwami Vincent Jjemba okubeera nga azaalibwa mu maka gano kyakulaga Vincent ketudde kukiddako osobola okumuyimira kuba wabeera n'okugulu kumutuusirika wabeera n'ebireso taata abadde namulamba kyetwagala okukakasa kansooka enkebere taata bafaanagana balongo bafaanagana mu taata tulina ebbanja ffenna lyakwagalana kyekirabu Katonda kyawaffe abantu okwagalana kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda akola mu ffe zenkale z'amaanyi n'obutta jjajja takyalabira ddala osobola okweminako netukulaba oba oli mumpi oba omuwanvu tusalawo oba tuzaala mumpi oba tugala muwanvu saizi eyo omwana mulenzi muto wange Jjemba Vincent taata tuzaala ye Hamani Ruminda sebo kitange ono yakimanya nti ekyasa kino kiri bakizibu nnyo ali nkozi wategedde abalikwata ku ttaka lye muzzukulu wa John Songo era muzzukulu wa Seribasiyane Aboggoza kati olw'okuba ntuva Mbaale tulina olujja olunyiriri essiga omutuba n'akasolya jjajjaffe ow'akasolya sebo kitange ekisolo nga tweddira ng'ombe akabbiro kaneene sebo kitange maama tuzaala era akamuveeko nga nzikakkanye sebo kitange yenna Kibirango Kristine nga ku luuyi olwo omwana omulenzi ono muzzukulu wa Mwanguwa Yanguwa Francis Okyalaba okwanjula n'embaga.